kiko kyenjagaddeko kiri ekintu kimu nti ebintu bino byatandikira byali bya Kyagulanyi. Kyagulanyi n'abayaye be abo batubalina ate balagawa guno muyaga gugenda omuntu akyasobola okuddamu ekyogero ekyo tasobola kutuuka 2026 ngeno nakyabo buyaga gwe bunadiramu okulonda bajja kuba bagenze bakyasobola okyogera mulongo ompiseeko oko mu kiro ekyakeeso nakukwewandiisa olulo lwali side lwali lutya sooka ompiseemu ka remember oli wano toli Uganda sooka otuyiseemuuko ku bantu obulamu bw'abantu abali diaspora ku muntu nga olunaku olwaliwo nga bagenda okwewandiisa olunaku olubeera lutya olwo lunaku lwemmanyi nti tetwebaka kubanga jjukira eka buba bukedde wano nga tugenda kwebaka kakati oba omanyi nti anytime waliwo ekigenda okubeerawo anytime oba musika anytime bakola batya kati eva tubeera ku masimu ekyo ekiro tetwebaka paka kumakya tulina certificates ze batuweereza okuva e Uganda abagala certificates tuzirina eyiyo weeri wano mangwaza oba omukoto guna batanda etsobola ogikuwa eyiyo erina mu bbaasa president ng'ogisanga mu nnyumba ng'agitimbye oga abaana abo tebakola ono nani bakyeyita bate naguuni ogunagwe so president neyanze ge ne Toronto Canada chapter mwebalire ddala okunkwasa obubaka bwange buno kino nno ne mwana wange ali kirabako n'alaba nti twaliwo tetwalina maanyi gali awo nga lwana n'abasajja twakozesa omumwa gwaffe waakiri ne tuteekayo abasobola okwogera ne boogera. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga KAKALAAMUDAANSWER ku +1 647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, tukwanirizaako nyina gy'osinzira okuba ate ng'otulaba omukutu gwe The Answer Channel. Nze Kakalaamu The Answer. Mukuru w'emintanda ajja twegattako abeera ku kamera naye leero tulinayo gwetubu atudyewabe sebo tukwogereko omanyi munaawe omuntu atanaba kusaga tokuba bifaananyiza ebintu byammwe bisibigenda mukulu John Katongole sebo webanye baddala tukwatako olunaku olwaleero famire eri bulungi kyekizaamu amaanyi. Anyway muganda afeena gyesinza okukwate ng'otulaba gwe atawuliramu oba Canada gweta ku byabyasi n'otajyasimula oba tonnabategeera kikyetegeeza mu nsi zonna eziri oba ezigezaako pushinga ensonga za it's not even pushing but okulaba embeera nga bwegezaako kukwata ng'etambula e Uganda. Canada erinnya lyayo livaayo nnyo ye yakasembayo kola parade yasooka te yakasembayo akatenga bala bakyakatidde naye yo yakimekinga yakikolera ddala nekitambula mpolampola. Sijja kwanjula kubanga weeyogerera naye ate osobola okweyanjula n'ebitiibwa bye byonna nabyo byagala otabyagala
amanya mulongo Nakato Brenda Council Nope Canada chapter tulaba ne Toronto ku kitebe kikulu. Amina. Side eno side eno nga bw'owulidde akayisaamu nti senga amanya amatuufu nze Joyce Mugisa ndi mutuuze wane Canada wempangaalidde emyaka n'ebisiibo wano wembadde ndi muwagizi njagala nnyo enkyukakyuka njagala nnyo enkulaakulana era njagala nnyo ebyokusomesa ebyokuwandiika era tukwebaza omulimu gw'okola bitagenda yingira nnyo bingi olwa toyagala biyingiramu but tweyanza nnyo tweyanze ngeri community ne mulongo Nakato Brenda naawe oli mpagirwaga ompa kyebayita ebbanja ddene nnyo ku mutima kunze yaffe biri personal ndowooza naye nja kwebaza deni nekyokolera community wakati mu MDF weba nnyo webalire ddala n'omwaka ogujja tutyo tuddamu tulabe ekyo tusobola okukwate nga tukola nakolako interview ne mwami Mulangira n'aba mentioning n'olugendo lwammwe olugendo lwatandika fe tugenze lulusanga olwa NUP Canada chapter tebyali byangu n'akamu era tebinaba kubeera byangu n'akamu naye njagala tusooke tuddeyo katono omukolo gwe twavaamu 2025 ogwa omukulembeze lwe yajja wano tuyiseemuuko awo okwetegekera kitwala ki kubanga ffe tutuuka ekiseera nze Kakalaamu waabwe bwendi wano nga amasimu gava e Kampala okulabye omusajja mutugambira atwe ku kadi Kakalaamu waabwe wano atayina kyali woba ofunye kukaganja n'omulabako baba mutugambira mututere atwe kati nsaasira mmwe ababeera naye okuva lwazze paka lwasembe lwava wano nga mumuli bwe muti mufuna amasimu ng'ameeka e Kampala nga basaba ebintu ebyenjawulo gaba gasaba kituufu ate eyo season eyo gali mangi of course but of course oyina nawe okumanya woolina okukoma ng'omuntu kuba oli mukama waffe and bw'oba oludde mu kibiina omanyi oba olina okugoberera protocol bwatambula nti ffenna tukimanyi bulungi nnyo ti presidency yagaba kaadi baali balina okugenda mu vetting but because akatengo kaaliwo ng'oli atirowooza nokirowooza ti osanga Nakato wananjogererayokko omukulembeze anakola ki anampulira bannange naye nga kituufu kyekyo wabaddamu otyo kubanze nakati sibaddiranga naswala kuba nali sirina kyensobola kukola. No, the truth is abo ababeera close womanyi nti ajja kitegeera osobola okumunnyonnyola n'omugamba ko amazima amatuufu gwe naawe tukinze naawe tukimanyi nti omukulembeze si yagaba kaadi and the truth is bw'oba toli ku ground talina bwajja kumatiza abali nti bakuwe kaadi. You have to do what you're supposed to do. Kati akitegedde n'akitegeera atakitegedde kosi nasigala nga takitegedde gwe muŋŋambire no kakale nkugambye bwe tofaayo omulongoze muŋŋambire kole kakale kubanga kakati natukesera n'ensirikiya neŋŋamba naye omuntu onda ŋŋamba ntuuka eri mubuuzi nkamange wasiyotya munnange nno gundi aŋŋambye omumpereko mukama wange badde ŋŋamba gundi oyo anno asaana kaadi ajja kubuuza yani asaana kaadi goti omukola okay ano oyo asaana kaadi mukulembeze lwaki mukwano gwange ate ajja kubuuza nga mumbadde mugamba ajja kubuuza ayinza n'okukuddira n'akubuuza nti ye yaani akola ki how much omumanyi kyenkana wa amazima agali nti naawe ng'olumu tomumanyi kugenda wala ate nga gw'omugamba oluusi akukema alabe how far how much ky'omumanyiiko olaba bw'oswala n'orecommending omuntu osanga neni nga tali mu good books kyokka oli eno okola ki ekintu kye nalaba ku bintu bya politics naddala politics wa Uganda nti tumuyize nnyo ku kiseera kino ekya president Robert Kyagulanyi Ssentamu nti toteekayo nnyo mukono gwo ku muntu. You can be disappointed anytime. Omuntu ayinza okudisappointinga kubanga tubalabye kati kikyaliko naki naye tubalabye kati
wobanga recommending omuntu werekeramuko kuba oyinza oswala. Exactly. So ebintu bizibu. Anyway, omukolo gwa bulungi, I believe. Senga bugenda okuggwa kiki ekyakuli mu bwongo awo nga olumusiibulidda akiridda zeeye Kampala. Kati bwe yayita nabakusiibulwa nga bwe twogeddeko byali bingi. Tuyinza okukuzaayo mu preparations. Kubanga preparations ezo zitutwalira obudde. Abasinga bwe mutalaba obudde, commitment, sente. Tetwebaka ffe. Before this omukulembeze nga tannajja tujja kukulimba nti twebaka tubeera ku masimu, tubeera ku meetings. Eza in person neza Zoom. Exactly. Ne tubeera muffe, ne tubeera ne community. So mukama abamulungi, preparations bwe tubadde tuzikola emirundi gyazze, nebaza committee tubadde tukikola bulungi. Neravaawo omukulembeze program yaffe nga bwetambudde zonna naziyitamu naziyingiramu nebiggwa bulungi. Ffe bwamala okukkiza kati nga wano bwe yava wano ne tumuweereza Abaamerika ne tubagamba nammwe mutandikiraawo. Abamu ne muva ne wano ne mugenda. Abamu ne bava wano ne bagenda. Naye nga ffe wano embeera yaffe, entegeka yaffe, enkwata yaffe yonna ebadde ki barabara ng'Omuswayiri bw'agamba. Kyo ekya meeting okugattako kusenga zo ziba nnyingi. Kuba tuyinza okuba tukyali twakava mwene yaffe n'awamu ne tubaayo ne yaffe abakulembeze. Oba bwakava mu bakulembeze waswa n'abayita. Abasecurity babeetaaga eno. Mujje meeting y'aba security. Baagala mu bagaidinga wano mubawe ekimu balawe ki. Omuba mwakava mu eyo n'owa volunteer n'ajja. Kakati kwegamba n'owa hoteli mwagenda ate wentambula. Bonna kwegamba mubeera bwe muti. But good thing kiba kyakaseera ate tukikoze emirundi kati esatu. Like nga tewaliwo okusubiranga omuntu wanategeka ekivulu n'agamba kasami baliza katugende tugabane naye ku ssaawa eno mukola ekintu nga tomugamba kakati era olyose noleta tugabane kakati ebiseera ebisinga kino this time around eno ye conference eyawedde nga tuli clear nga tetubanjibwa guno omuludo gwasembye kubanga tulina kintu kyetwatandikawo and we wish twakitandika emabega nti buli chapters now zibeera involved fully involved era ne bakuŋŋaanya abantu kati engeri bwewandigambye nti Edmonton abagenda okujja batuweereze tuzireka lead waayo coordinator waayo ne waba nga registering abantu be ti buli muntu ayagala okujja a registering ewa coordinator we kati ffe batuweereza buweereza list y'amannya kati ne bakuŋŋaanya sente ezo ne bazituweereza Edmonton nekuŋŋaanya Ottawa nekuŋŋaanya Niagara nekuŋŋaanya Montreal nebekuŋŋaanya ne baregistering abantu baabwe bo ne batuweereza buweereza ki sente ate ne banga bakola fundraising nabo mu chapter zaabwe okusobola okusupportinga event kati bo bwe bajja buzi already basindika dda batuweereza list y'amannya already babeera nga bali cleared tekyatumenya at all era next year tugenda kati kitwala ate mugundi ndala mu chapter ndala kuba kati tusobola ne bwe bantono chapters zonna nga bwe zituli kati tusobola ogiyamba nesobola okitambuza nabo tebamenyese tulina experience yatera kituufu n'obukulembeze obwekomedde buli wano so nimbalina kugamba nti last year bwe twali wano wali wantu wa mirundi ebiri omundi gwe twajjiramu gwali mwaka 2023 nti mwava wano ne tugenda ne Ottawa twagenda Ottawa ne tugenda Edmonton kyamenya. Yes, of course. Chimenya nnyo kubanga kati twava ntugenda Ottawa ne tuvaayo ne tugenda Edmonton. Twatuuka bukya ba kati nga twatuuka bukya ate nga tulina okumulamu katini then tugende mu gathering even afternoon ate kabwe twava yo twalina kulinnya
ate tuje yes ne kati ekyo twakikola because waliwo time ne kati webajja tetwalina time kubanga ebyekalulu ebyali bigenda maaso Uganda era kyovola bayajja bwomu era kimadde ngendo okuzaako cause buli omundi ogwajja yajja n'abantu bwe bati tugenda okulaba ali bwomu kubanga bali ate tebasobola kuvaayo kati SG bali tosobola mujjayo ate bali tebasobola kuvaayo like a week and some days kubanga baba wano bagendewa mu US kati ate bo ba lope bajja buzi mu US for only a weekend ne baddayo kati ezennaku wakati wabeerawo waliwo bingi nnyo ebyokukola kyoba SG era ne mu US teyajja kubanga bonna baali tebasobola kuvaayo buli kadde baba bakola ki babeera bakabala babeera very very busy. Alright bane abali eyo mutusaasireko tulina mmwe era tubanirizaako wetunaava wano tujja kubaddira ngamba bali si bana bali ku kamera abantu abazi anyway muwulira mutya first of all ku kintu kimupushinga nga muli wano abantu ababatunuulira bitono nnyo bye munoonya naddala e Uganda kubanga omuntu yandibadde yeebuuza nti mpapula ntera nnyo okulaba abantu ba gavumenti nga boogera abeeyi bawaayiriza bamanyi n'okwesiba babawa empapula kipapula kiri sinze nali waggulu banoonya empapula bali banoonya empapula so bitono nnyo bye munoonya but how do you feel nga mulaba ekibiina nga kigenda kiggulawo ebi offices ez'enjawulo ku kintu kyemupusha how do you feel senga owulira otya personally naddala gye twakava embalala eriwo kitugambire sijja kukyogera sikyalujjukira navaayo dda dunyumira nnyo bayiraweogera naye okudda mu kibuuzo kyo ffe tetulina nnyo kyetunoonya naye nga ate kyetunoonya yeki kyetunoonya ffe okusooka ye stability ey'ensi gye twava kubanga at the end of the day y'ensi yaffe twagala development kati ffe kankuganye kati nga nze senga n'obwasenga bwange n'obukulu bwange bwendiko ekirungi mbadde mu decades mbadde mu gavumenti eteri emu zonna nzirabye n'okutuusa kati ebiriyo mbirabye byonna mbibaddemu mbyebaliza Mukama naye bwendaba progress oba ngiyite retrogress egenda mu nsi mpulira bubi nnyo generation y'abaana bano bonna namwe temwina kyemulabye because now this is your generation sina bwe nyinza kukumatiza nti amalwaliro gali free sinza kukumatiza nti abaana abasomeranga mu private schools nga almost tewaliiwo everybody was in public school yes enguudo saagala oyite ku Masaka road olwaleero tuuke oyitemu olwekyotera ojja kukomawo ng'omugongo tolina because olwa potholes ebinnya n'ebirala twatambuzanga abaana baffe ne tutamba ne tugenda ejjinja wali so organized ejjinja waliyo industries ejjinja wali wayonjo Embale was the cleanest city mu Uganda kati bwogamba omuntu ayinza okugamba naye bannange mweyogeza twakula nkuze nkiwulirako ng'agamba buwulizi kwegamba kyekibuga ate ekyali very well planned naye kati mazima gennyini omugotteko oguli Embale oguli ejjinja oguli e Masaka oguli e Kampala toyinza nakumanya there was order so kati ffe bwe tubeera eno tetulina kyetwagala we just wanted that order we just wanted that development twagala abakulu abali mu buyinza bakozese obuyinza bwabwe amaanyi gaabwe ability zaabwe okuba nti basobola okukola ekintu ekitereekeredde naye bannaye tulabye nti obunanfuusi enguzi corruption and so on bitekinze precedent ku bintu ebirala kati bwetubeera eno bituluma nnyo kati ffe abalina ku maloboozi nga tuli ebitifa tusuubira nti tusobola okwogerera abantu baffe abali ku ground abatasobola kwogera kati kyekitabanyisa kuba nti tukola ki twegatta mu bino ebintu ekigambo ekituufu abantu kyebatera okukozesa nga babalaba mukola ebintu ebyenjawulo mutegeka organizinga zi conferences mukola zi assemble mwekalakasa ku luguudo ne fulaga za Uganda n'eza nuupu bwe mwefudde ekizibu ku wantu wonna muntu ayinza okubagamba ye mumufaaki obulungi kikko kyenjagaddeko kiri ekintu kimu nti ebintu bino bwe byatandikira byali byakyagulanyi
Kyagulanyi n'abayaaye be abo batebalina abatebalagawa guno muyaga gugenda omuntu akyasobola okuddamu ekyogero ekyo tasobola kutuuka 2026 ngeno nakyabo buyaga gwe bunadiramu okulonda bajja kuba bagenze bakyasobola okyogera because ekiseera kituuse buli kimu kirina ekiseera kati ekiseera kituuse twalimbibwa nnyo politics wedda nga tetumanyi era twebaza nnyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti atugudde amaaso abantu bonna abaali balowooza tebinkwatako kati bibakwatako ati omusuubuzi akyasooka tebimukwatako omusuubuzi lwe yagambanga abo batwonoonera kibuga bakola fujjo tebitukwatako tebikyamukwatako naye kino bakiyita mpaawo atalikaaba batulugunya abantu bawamba abantu batta abantu omuntu n'ava eri natta omuntu niwe tabawamugambako kubanga akolera gavumenti kubanga bajja mukozesa agende mu nkuuka akuba abantu abeere ku stage ayogere n'okwogera tusobola obbakuba bakkirire bakuba abantu omwafe tajja gambwako kubanga akolera gavumenti. Is that the country we want? No. Si gye twagala leka mbabulire ensi we tuli kati esingana tene bwe twali luli obubi kubanga obutemu bungi nnyo obubbi bungi nnyo abantu tebalina mirimu senga Joyce ayogedde ku factories ezaaliwo abantu abo bonna abandi badde bakola eyo bali luddawo all they did we bajja mu buyinza ne babitunda byonna sente ne baziddiza abantu ne babikaminga jobless obubbi ne bweyongera buli kimu ne kyonooneka senga osobola okujjukira biki bye babagamba nga batunda ebintu ebyo babasuubizanga ki actually tewaliwo kwebuuza because tebebuuza all you would wake up nga kitundiddwa. I remember at one time bayogera ekintu ekyannuma weebale kubuuza ekyo nti I think yali factory yali yamata yali yaki that was sold for $1 up to now obanze saategeera concept eyo obaki what did they mean by $1? It was a factory they said $1. Yes, mujja kukinyonyerezaako whatever that meant whether No, it was a diary. Yali yamata. Yes, very good. Yali yamata. $1. They said $1. Nagloza tobaze sa kitegeera. In fact also no chibuza. I need okukinonyereza manyi what did they really mean by saying that you can sell off a factory, a whole factory with directors, with workers, with whatever. $1. And you say $1. What did it mean? Those are what we find kati ngabo badogama. Those are some of the things that we cannot understand. Why there's such a thing chichibawo oba chabawo. Nebirala kiki ekitunza UCB bank kiki ekijijisaawo nga bank kiki ekijijisaawo cooperative union nga yeyamba omulimi omuntu wa wansi omuntu yenna n'ekitange nani atasoma jasobola ogenda okuteeka sente ne bamuyamba ne bamuwola and so on. So kati ebyo ebintu ebimu tetubitegeera why they do it. So bomuza obitete sina kintu sengaze nkitegeera ndowooza yatugamba n'agamba nti omwavu afugika ebintu byonna ebigenda mu maaso bikolebwa kubanga abantu abamu ate abantu abamu si baavu naye baavu ba bwongo kitegeera kati oyagala okumbuulira nti oli abamuwa enguzi nga mugagga bifeekeera natakiraba nti ekyo kikyamu wadde otwala ssente like tebalumirirwa nsi n'ekirala ekituganya okukulaakulana ekikulaakulanya zino ensi gavumenti kukyuka buli omajja ne ideas ezenja. Thank you. Buli muntu buli gavumenti empya bwejja ejja ne ideas at least ebeko kyerekawo legacy. Yes, okitegeera kati olaba nti oba omukulembeze tumufunye leero ng'avudde embalala kale katufuneka avudde ejjinja wala asika kula abe anajja n'ave ejjinja naye ajja kuba avudde mu west leero tufune wa east ate n'ekirala kankongerezeeko gavumenti nga zino zikkiriza mu opposition because opposition ebeera okukola kikuwabula. Yes, so the opposition is recognized fully
nti ewabula ne kakati ewaffe opposition mulabe otamutte omutulugunya because there is no good of law. Ekyo kyensinga okwewuunya nti bw'obanga oli mukulembeze opposition nejja n'ogiraba nti bazze beekalakasiza lwa nguudo mbi kitegeeza bakugudde amaaso genda okola enguudo ensi ekyo ne babawa chance bakikole kati ate nkyabu tulabe kyakyebeekalakasa nti abalwadde temuli ddagala bako kyokola okusalamu kirimi omuntu eyaloopye munnamawulire yayogeddeko bamukutte. Why is it yayogedde mazima yayogedde bulimba yawayiriza mazima kubanga agamba tannabakwatibwa neyeekwese naye mu bufunze wakwatibwa ayagala kati yekwesedde ki lwaki yekwese naye kimanyi wakukwatibwa ekibuuzo ekyo kubanga yagamba nti ndi eno neekwese naye nabuuzizza era yagambye yakoze statement yagambye waati nagamba nti nina we neekwese naye nategeddeko nti bankwata naye tebanabakola ki banoonya nagamba kirungi nnyo gavumenti olwayogedde prime minister n'agenda emukono n'akiraba nti abantu b'emukono tebalina facilities ezeetaagisa nga bukyalo okuzaala n'akola statement endala n'agamba nti neebaza prime minister n'abantu b'ekayunga abantu b'ekayunga abategedde nti prime minister je ne bagula ebintu ebipiibe ne babiteekawo babikola batebikola so mu bufunze yabadde akola statement nga ye abasookayo ku kibalowooza kozi oba tunulira bagamba nti ba MP ba opposition be batwogera ku ebyo ebizibu ebirimu abali emukono bannambooze owekayunge waffe nze gyempa waliyo lugoloobi something lugoloobi weni yale prime minister we yagenze emukono ewali bannambooze ebintu tebikola era ba MP teboogera we yagenze ekayunge ewaffe ewali lugoloobi yasanzeyo ebintu nga gyebiri kitegeeza MP waabwe yakola ki ayogera anti kakati this is the problem ti bw'omubanga mubiwa ba MP bammwe bokka okitegeera mwe sente ze bakozesa sizaabo sente zaffe abawiwa omusolo yenge twakakasiza nti bikola lero naye bizokola obutakola but at the end of the day omuntu walwala tolwala NRM tolwala GP tolwala CP tolwala olwala nga omunnayuganda oba omuntu yenna citizen omuntu yenna alwala nino omuntu gwe nali njogera naye juzi ne mugamba awoli olabawo woli ku ssaawa zino 2-3 kunya ez'ekiro kubirayo wa bondo omwajja akunonaawo ng'olwadde kyagenda osooka okwebooza akajjaga nti bankubireyo akayondo babbe boda yange kati nana kujjawo mwennyini aina gundi like security akakasa teriiwo olwaleero luno ekibuye banga Kakalaamu waliwo wa boda ayiseewo ng'amasannyalaze gwegali agenze okudda dakika teziweze na 5 kubanga abadde agenda kumpi agenze okirikirabo ati ng'amasannyalaze gavuddewo kati nga abasirikale bangi kakati okukakkana bayodde abantu bonna ababadde ku luguudo reason ki tewali abantu bantunda nyanya ntunda biki byonna bonna abo bano ntambula ndinda taxi kugenda bonna abantu babayodde nga babataddewo babagalamiza nemugalo lwaki onkubidde kifaananyi babatadde mu nzikiza traka muzijja bagenda kubasiba kati bakoze eki anyway kakati abantu ndowooza tugenda bamalira budde wano njagala mulongo ompiseeko mu kiro ekyakeesa onaku kwewandiisa olulo lwali lutya sooka ompiseemuuko remember oli wano toli Uganda sooka otuyiseemuuko ku bantu obulamu bw'abantu abali diaspora ku muntu nga olunaku olwaliwo nga bagenda okwewandiisa olunaku olubeera lutya olwe lunaku lwemmanyi nti tetwebaka kubanga jjukira eka buba bukedde wano nga tugenda kwebaka kakati oba omanyi nti anytime waliwo ekigenda okubeerawo anytime oba musika anytime bakola batya kati eva tubeera ku masimu ekyo ekiro tetwebaka paka kumakya paka lwe yagenda okwewandiika paka lwe yagenda enateete nga tuli tuti era paka lwe yavaayo okutuuka ewakati kati jjukira ogenda ewaka ne wabawo akavuyaataawo we baakubira abantu amasasi kwegamba olwo okuva nga enkyagenda ekiro ekyo webukoba bukedde Uganda wano nga kiro paka lwagenda n'atuuka ewaka lusobola okwebaka
pressure eba y'amaanyi. Okay, pressure eba y'amaanyi kubanga tomanyi what is going to happen. Tomanyi kiki kigenda kubeera lubeera luzibu nnyo tension eba y'amaanyi nnyo because you never know dictator kiki apulani ngakola. Jukira tulina oli eyeewera nja kubutta nja kukola ki kati tomanya kiki bagenda kola. First of all baatidde nnyo kati bagambanga nti ajja kutuka kati atalina maanyi ate nze ndaba geeyongedde gasinga n'ag'akalulu akagwa. Tuba bino byonna simanyi kisaawe badde eno badde eri nga tebalina kyakukola talina mikono. Oŋŋamba otya nti mugaati gwa bata alina emikono ng'omuntu gwe wagamba nti yafuna miliyoni 3 talina. Ono yawangula akalulu of course ne gwe wagaera wasalawo no kako omuweeyo miliyoni 3 naye ng'oŋŋamba nti ye talina mugaati gwa bata alina. Kwegamba senga sebo ntwalaako mu kiro ekyo kusaidiyo saidi yange mulongo nakatunga bwakugambye twali byomunga ali yekka nenga tuli wamu amasimu tuwekubira amasimu nga tufe twali ku kanjite na live ndekuba nentuka bannange nenga mumwendaawo ekirawo ngira nembajjako ogenda okugira nga wali wakubye nemwogera bannange nembaga bannange kati ng'owuuna buwuunya ebimu ogamba neddawo so tejja kwongerako nnyo okusinga twali ku bunkenke gemazi tomanyi kiki kibeerawo but obulamu bwe butebubeera obulamu bwe butyo. That means ekyo kiba kikulaga nti the security of the country is not stable. Teriwo because if there was stability surely tewali kyanji tutadde ku bunkenke naye amazima tukubuulira nti twasula ku bunkenke as individuals as a group twasula ku bunkenke era bwe bwakya ntugamba tewali gwe bakutte. Of course waliwo incidents wano na wano naye generally tujja gamba nti okwewandiisa okuvaayo okutambula kwali generally okay twas okay ne tussa ku kikowe ne twebaka naye nga ebigambo tebyali birungi. Kati mututwala okuva omuntu nga campaign oluzigenda ttani obulamu bugenda kukyuka tetwebaka gwe kyoba omanya tewaba tulo kuba kakati okuva kalulu ka experience yakalulu akagwa nga tetwebaka muba muli awo babakutte babadde bava eno bagenda eno babakutte kati jjukira balina babanga oluusi bagamba katugende tusule mu kibuga gye tugenda okukubira enkya so that bafunawo hours of rest kati ne babasiba mu kkubo wakati nakati mugenda genda bali tuddawa lwe babakwata nga tulina okuweereza emifaliso Luka yes nga tulina okuweereza ssente bafune ababodaboda bagende bafunirwe bafutusoja obufaliso bebakewe batakirisi baseeko olubisawa mekezo Uganda zibeera sawa nga fede twebaka tukacheri muddewo anti akati bo ababoda bakwatagana n'abantu bangi bamanyi olini bw'abayina edduuka bajja kugulawo tukuleetere ssente oba okitegeera the good thing nti abantu bangi bali mu nkyukakyuka wadde abamu batya naye tewabula waayamba batuukawo tebalina mmere tebalina amazzi tebalina kikati balina okufuna wa bodaboda agenda abagulira amazzi ne biscuit wabagamba batugamba bagala biscuit ne airtime buli kimu nekibaola airtime basobola obateerako naye nga ne babeera nga bali muba mulina kubanga mutunula kyekyokka kuba kati bo eri babuzibye ekirungi wano oba misana naye kati ate waliwo balina okukeera ate batambule kati ate wano buba buzibye kati temumanyi bagenda bakubira mu kkubo bagenda mentally oba tusobola lwe bakabooti kati bino byojjako esimu tetusobola zijjako kati sasaawa yakalu tetujjako masimu saa yino ebye vibratinga nolaba ani dodo nosituka kati nesaawa yakalulu etandika tugenda kuba tetwebaka oba oli awo senga Joyce ng'akuba olukuba wati obutiba kukubulikawo senga Joyce agamba senga Joyce kiki babakoze batya kati ekirungi kati nammwe mukirimu mugenda kukiraba oli n'abagamba nogamba mpulidde bloga ng'ayogera bwati ne mugamba nti nedda ndowooza oyo aliiba oyo alizajuletinze oba oli awo mulangira nga kuba bannange mpulidde kino ani ali kulaba kyovola bakati bagezaako nnyo kendeeza zi live ezo abaana ba live bangi babasikasika bakola batya ne kati ne waro eriwo nti
bamuforcinga okukozesa ki abasecurity be abaana baffe kyovola basese babasikasika basobole okumuleka obwomu bwati basobole okukola kye baagala n'ekimu kyokka kye tuli sure of nti enseera kyonna ky'obusiru kye bagezaako okukola ffe kijja kututwala ku kye twagala ekyokukyusa ensi yaffe tusuubiranga bulijjo internet bajja gijjako omanyi bali predictable nnyo unfortunately bangu nnyo kuba gwe muzannyo gye bazanya all the time tujja kubeera wano nammwe nga nammwe mwakikola mutya nga babajjeeko kuba ze naliyo no kyatuyamba nti abantu bangi baamanya mangu VPN kyova olaba bakola ki twabeesigala nga tukyafuna information buli kimu ekigenda mu maaso kubanga VPN yayamba ne imo naye yasigala ku eri and I think abaana bagenda kutandika kati okubizuukusa ebyo byonna basobole okuba nga tebasobola kuvulayo kibeekinde tebazaabako Facebook akutuna bagizaako tebagizaabako mu butongole naye nga nabo bagikozesa ate bwe era bagirifaalingako nga boogera anyway leero tugenda kubeera naki wano tuyina meeting of course kati campaign zatandise tuyina meeting twagala kuwogerako n'aba member tuwanyisiganye ebirowoozo kiki kye balowooza ekyandikoleddwa tufuna ideas ne tuzibeerezaayo ku kitebe ze bapiikingamu kye bapiikinze tuyina munnamawulire waffe Kisitu abeerawo n'awandika articles kwegamba Janinali kutandika kalulu kye tuliko meeting yali tutandika akalulu tukagulawo kulembeze yamaze okwewandiisa naffe tusimba jinja kusoga ji busoga ye jinja sebo twagala bobirowooza nako twagala sente twagala tukunge abantu bamanye what entails wabo kiki kiri involved mu kalulu muno senga era kyekyo kiri kye twadde twogerako nti tulina okubawo ne sente ziri standby zemutetegekedde eziri standby tulina certificates ze batuweereza okuva e Uganda abagala certificates tuzirina eyiyo weeri wano mankwasa oba omukoto guna batandi etsoolo gikuwa eyiyo erina mubasa president ng'ogisanga mu nnyumba ng'agitimbye nga abaana abo tebakola ono nani bakyeyita bate naguuni ogunagwe so president neyanze ge ne Toronto Canada chapter mwebalire ddala okunkwasa obubaka bwange buno kino nno ne mwana wange alikirabako kituufu n'alaba nti twaliwo tetwalina maanyi gali awo nga lwana n'abasajja twakozesa omumwa gwaffe waakiri ne tuteekayo abasobola okwogera ne boogera ebyaddala nze nali e Uganda oluusi ntera okugenda n'emyoyo neŋŋamba naye ndabika saakola nakimala okuwa omuntu yenna asobola okwongerayo eddoboozi erina obbeera kozi bwe nzija wano ntandika okulaba ebintu bingi nnyo byendabira ddala nga mwali mwalina ensonga lwaki mwatuwanga ne ssente by the way kubanga abadde mwogera nga mugamba nti mwaweerezanga abaana ssente mwakolanga mutya banaye abantu ba diaspora batuwa ssente naffe nga muntu akuweereza ssente nga tuminaako yadde Oluganda ng'ogenda okera ku makya mitwalo 2 mitwalo 5 biki noddamu amaanyi agakera ku makya ne weeyongerayo so nkimanyi waliwo baganda baffe abali wano akatono ako koolina olaba nga waliwo abaana bangi abali e Uganda nga boogera ebyamagezi nze nyogera nnyo ne Remio ne muga kati Kakalaamu ayinza okuba president amumanyi by name by face ne waliwo omuntu gwolaba eddokola eyo ng'akutte essimu bwati ng'ayogera ebigambo ng'abisengejja ate olaba nawe ayinza namusanga nze bampadde certificate nyinza okuba omutima we mutebenkevu ne waliwo atasubira na certificate right now naye ng'atayogera ebintu by'amagezi ayina mwoyo gwa muntu gw'abantu gwa others gwa change wobeera wano ng'olinayo akantu k'okutte baganda bange ng'olaba keetagisa okuwa omwana oyo okumwongeramu amaanyi baami muwe abamu bakukolera ku TikTok tebaganye kusharinga namba zaabwe but osobola ogenda mu inbox ya TikTok n'omurequesting at least n'omuweeza message n'akwesiga nabuilding a trust n'alaba ng'ejasobola okuwa ennamba n'omuterako akasente n'ekirala kyenjagala okusaba nsaba abantu ffenna abali mu diaspora nsaba busabi
tuyambeko nnyo abaana abo ababeera ne zikamera abatambula ne president. Kubanga abaana bwe bakuuma obulamu bw'omukulembeze waffe ne bamanya nti ensi yonna eraba. Bamanyi okuteekayo munteereko ko kaddata, munteereko ko ekyokulya, muteereko ne bwe kuba mutwalo ne bwe gwameka. Ffenna bwe tunassaako 2, 3, 4 mutwalo ajja kuba tasobola kusula njala. Famire ye gy'alese ewaka ajja kusobola okujjako agiweereze basobole okulya ate ayongera ogenda mu maaso n'okuuma omukulembeze waffe. Kuba kamera ezo ze zimukuuma. Tubegayide tumanyi mwakikola era mubadde mukikola. Tusaba twongere okubazzaamu amaanyi. Manyi baba bangi. Those numbers zibeera overwhelming. Netematema mu muwoye 2 n'one 3 n'ome. Bw'onowaayo n'empayo n'oli bajja kuba balina kye balina basobole okuweereza emmere then ate batukuumira omukulembeze waffe. So omuntu atali wano naffe leero ng'eyandyetaaze okontributinga kye mugamba ekyo ekikono kye musobola okubeera nakyo ayitawo okubasanga. Tulina emails abantu ababeera wano mu Canada ze bamanyi ze bakozesa kwe badonatingira ssente eza donation era otekako ka message wali nti yaki ya fundraising oba ya foot soldiers obaza basibe botekako ka message era sente ezo zigenda n'abali mu chapters endala tuyita buli chapter waliyo ba chapter leaders era mubamanyi mubatuukirire manyi bakola meetings nabo bakola meetings buli kaseera ne babanga bakunga ki abantu okola contribution tochitwala nti ekitono ne bwe ziba $20 ezo mitwalo 5 e Uganda ziba zina kye ziyamba omwana okusobola okulaba nga batambuza struggle naddala abali ku ground fe ekyuka kisobola bakolera okubongeramu amaanyi naffe n'okwongeza okubunyisa enjiri. Alina social media handles zo please tekako ebintu by'enkyukakyuka bakakalaamu bakola babiini bakaye bakola ebintu bingi ne barecordinga abantu musheyalinge muzitekako ku social media handles zammwe sharinga ebintu by'enkyukakyuka omukulembeze atambula sharinga genda ku platforms z'omukulembeze jayo message gy'abataddeyo tugisharinge mwami Kisitu amanyi okutugenda n'atukolerayo amawulire n'abawandiika ne bakuba twagala okwebaza naye bambi ebintu mubisharinge mpozi olabika nga ogenda kugalawo kyenjagala okugamba abantu abali kuno ku live byo abatagenda kusobola kubeera naffe meeting ya leero nti meeting November nga lumu sikyo senga November nga lumu ffenna nga Toronto chapter tugenda kutambula tugende tumeeting ne bannaffe ab'e Niagara that Saturday tugenda meeting yaffe ya general meeting ey'omwezi ogwo tugenda kubanga tugikolera Niagara. Yes. Empewo ena batetandisi. It doesn't matter. Meeting ati na wano tugenda kubatambuza meeting. Tezigenda kustopinga wadde nti empeweze. Tetugenda ku mazzi. Nkimanyi naye. Olidde Niagara n'olya tuwe kuyise. Ate empewo ye Niagara singa yakuno naye at the end of the day ekigendererwa kyekyo. Enjira ino okubuna wonna kasa bwana Remi wali empewo enabe enkutte anakkirira bwana Kisitu twakusumbwa omukulembeze we yali wana abamawulire nedda watwebazaako okutamusumbwa kampite wano ku mukuto Kakalaamu the answer ekibuuzo kidde mu bulungi basebo ne banyabo kibuuza bakwemulugunya okwemulugunya ne bini MCB naye kwasi basebo ne banyabo kusooka ddala mwe bali kwagira omukuto gwaffe Kakalaamu the answer. Mr. Bean the bad man, thank you very much for being a good man instead okuba nti no otwala obubaka n'amawulire amalungi agakwatagana ku struggle. Nebuuza wentandikira ne wenkoma naye omulama gwe tuliko twagala okuyozayoza okusookera ddala okuyozayoza His Excellency the President Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nti no yanominatinze n'atuzzaamu essuubi. Ekintu ekyo nno njagala mbagambe nti olunaku Museveni lwalonchinga lwa lunaku lwa kwenyika lwa kinyika gobe lwa lunaku lwa wakinyika gobe lwa naku lwa maziga
kubanga kabonero akalaga nti omuntu amaze emyaka 4 mu buyinza kunze ng'ava eruweero nali omuntu ogwogamba nti abazadde baffe kye bafiiririra tebakifuna ate naffe abaana netusikira waliwo kye bayita inherited trauma okusikira ekibi okusikira obuyinike okuyisikira amaziga gogamba nti tegaali gange nolwaliro njogedde n'omuntu n'agamba nti mwe abaluwero mwe abatukola ekizibu mwe abaleeta omusajja essuubi lyaffe lyetwalina okusinza ku stories saaliwo nazaalibwa 89 naye okusinza ku stories batuwa bakadde baffe balina essuubi ddene mu bisuubizo bya Museveni okusingira ddala mu Buganda okuzzaawo obwakabaka ekyo kyo kyali tekireka Muganda yenna wemba soogeredde ba regions endala onfuna bulungi naye nti ne regions endala zaalina obuzibu bwazo katugambe nti olutalo olwali eruwero ne lubuna Museveni najja mu buyinza wakati mu byonna bye yasuubiza byetusomako mu 10 point program byetusomako byonna bye yasuubiza Museveni ow'ebiseera ewa 1980 waliwo enjogera egamba nti no ye Museveni ye Bobi Wine wa leero kakati twebuuza nti Museveni oyo yaddawa era ne twebuuza nti no waba yalina omukisa najja mu buyinza n'akola byonna byakoze mu myaka 4 akyatuwagaza ki era twebuuza nti biki ebimulemye oba byasuubira okukola oluvannyuma lw'emyaka 4 kale bannayuganda bannanga bakyali ku ground e Uganda bitundu ebyenjawulo mu Buganda mu Busoga Ankole Toro region mentioning Kakalaamu bitundu bya West Nile yonna gyoyinza okumentioninga tuyayanira enkyukakyuka era mu bitundu ebyo mwetusinziira kubanga buli ali mu diaspora alina ekitundu mwava netubeera nga tuli a very large united diaspora just mu nsi yonna njagala gamba nti jako Uganda buli wogenda ogenda sangawo Ugandan diaspora so yeddoboozi lino lye tulina wano nga tuli National Unity Platform People Power Movement Canada chapter era nebaza bannaffe abatukumira omumuli mu 2018 Free Bobi Wine campaign eyaleeta enkuba empya kubanga opposition lwe mulundi gwokka gwe twagiraba mu diaspora membe ya veteran opposition Besigye Kiza Besigye gyaliwo era tuyimirira naye ebiseera byali mu kkomera mwe tugamba free all political prisoners nambeemu abeera Besigye kubanga yatusookayo n'atulaga nti enkyukakyuka yeetaagisa era amangu ddala naye ne tujja ne tufuna Bobi Wine n'abeera nga fitingira ddala mu mulembe gwaffe ogw'aba civilians kubanga tugamba tusobola okugamba nti era narrative zibaddewo nga waliwo wabaddewo okwebuuza nti ate alinganga yono oba bebamu oba batuzanya kazanyo naye ono civilian munnaffe muyimbi ate omwana ava mu ghetto onfuna bulungi akuze tumulaba so ennono zijayimirirako naffe gye tuyimirirako kubanga ate by the way kino kikulu nnyo afitingira ddala mu ngatto z'abakadde baffe kubanga nabo baali ba civilians nga bayambako Museveni kumuleeta so kati ffe nga ba civilians omulembe gw'aba civilians struggle y'aba civilians kyabbeeyi nnyo okuba nti no to launching yet another round of removing the dictator naye bakola mu 2021 ensi yabiraba naye bajjako internet nga bwogambye era ensi yabiraba kakati
we are having an unfinished struggle which we have to finish this time round. Mwami Kizito, wamina mawulire, right? Yes, sir. Saba mpereyo ko bakeri aba mawulire. Mukana akalupe tugenda. Obubaka obw'abannamawulire okusookera ddala njagala okusookera ddala okuyimirira n'abo bannamawulire olwaleero nga embuyaga ezikunta nga omulimu gwabwe kubanga mu Uganda 80% nga tebalina mulimu. Egimu ku mirimu gy'oyinza okugamba nti nno ogenze ku campus ogenze okusoma obwannamawulire oba oyubirira okufuna omulimu gukusasuze obezeewo famire yo, naye omulimu gwannamawulire gwafuuka akattiro. So njagala okusooka okuyimirira ne famire zaabo bannamawulire abagenda ne struggle, nenyimirira n'abannamawulire abakyali mu makomera, abakyali mu malwaliro, abakutukako amagulu bebatwalako zi kamera bambi, ababadde ku frontline neefuuka enzibu. Wetubanga twagirabira tujjukire akalulu ka Nalukoola, abasajja batulugunya bannamawulire ng'oyinza okugamba beba nope. Yes, omulimu gw'abannamawulire guli non-partisan. Their job is to inform the world. So nenyongera okuyimirira ne bannamawulire abayimiriddewo n'omuntu wa wansi, omuntu anyigirizibwa. Nenyongera okuyimirira ne bannamawulire n'okubeebaza abo be bataagula kukola kye bayita misinformation. Ensangi zino waliwo fake news, waliwo misinformation, kubanga tukkiriza mu kye bayita digital democracy. Nga sisobola kutuuka ku bantu bange abantu balina okubeera nga balina eddoboozi, freedom of expression, nga bayita mu mikutu gyonna egya social media. Naye mu digital democracy, particularly Uganda, the civic space around digital democracy is deteriorating. Nga bwe tulaba nti bangi abaana be basibye, tusobola kunokolayo mannya gonna naye ate tusobola kwerabira madubara. Okiraba ekintu ekyo? Kale buli omu afuuse munnamawulire ku mulembe guno, naye ekibuuzo kiri nti owa mawulire ki? Are you informing the truth oba you are misinforming? N'okuwabya abantu. Osazeewo okuteekayo katemba nakuwemula oba osazeewo obulire abantu nti enkyukakyuka essaawa ya leero enkyukakyuka etuuse. Kale nga tugenda mu lutabaalo luno nga nfundikira neebaza bannamawulire abayimiridde naffe both mu Uganda ne mu diaspora, okugeza nga we twakyaza omugenyi president waffe wano Canada. Mutuufu ekigambo kyabuna ekya that a new Uganda. Yes, waliwo okubagana empawa ku kigambo new Uganda, naye mwebaza president nti mu speech ye ya nomination speech yakirambuludde bulungi nnyo, ate agenda kuddamu akirambulule mu manifesto. So neebaza pozi ng'olina kyombuuza. Mbadde njala mu kugambo obusembayo. Yes. Omwezi ogwa January omwaka 2026 Yes, oyagala kufaanane gutya eri obulamu? Ekyamazima kiri nti feno gye tuli e Canada sife abasoose okujja. Abasooka be badduka expulsion order ya Idi Amin, be ba Ugandan Indians. Yeah. Right? Ne bajja mu 70s, nafuna omukisa okugenda okuliza stories zaabwe nga celebrating myaka 5. Gundi function yeyo bagiyita beyond resettlement. Yali ku Carleton University Ottawa. Nendaba nga eri yali just order kigambo bugambo, tebatabataddeeko mulimu gwa mundu, naye Canada neyimukiramu, UK neyimukiramu, n'ensi endala neziyimukiramu okutaasa abantu bafaabo. Kale kyakusomoozebwa nti wokompeyaringa struggle y'abanaffe abo ey'okulaba nti no baamuka ekibambulira kya Idi Amin, naffe abazze bavaayo wetukuva mu Idi Amin tutunulira Obote tu omulembe gwa Museveni okutuuka nakati mu kuzoganya mulembe gwa Besigye, bangi abadde bavaayo okutuuka ku Bobi Wine, right?
tugamba nti bali mu lwali naye baweewa attention nene nnyo across the world globally. Ne bwogenda Ugandan diaspora ojja kulaba nga gundi Google searches zijja kusooka kuleetera bayindi. Naye abayindi ekinsoomooza nti ate bali isolated. Waliwo gap nene nnyo wakati w'abayindi ne Indigenous Ugandans abava mu Uganda okunoonya ate obuvudamu nga baleka ensi ya nnyo. Onfuna bulungi. So bw'ombuuza nti nno time eya January 2026 egenda kufaanana etya, nsiga ekifaananyi nga ekisuubizo kya His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert ekya New Uganda. I have a dream that kituukirira, ali mu entebe era obuyinza bukyuka. Munnayuganda ali ku kyeyo, Munnayuganda yawaŋŋanguka mu exile e Canada, mention that country buli omu gyasinzira okundaba nga kwegambaga ajaguza okudda eka, kubanga nabo abayindi benjogeddeko nabo badde waka era tubalaba nti omulembe gwakyuka gwa Idi Amin tubalaba nga baddayo, simanya baddayo okuwuninga ebifo Idi Amin bye yababbako, information eri awo ate empitirivu. Eyo story ya lunaku lulala, kubanga Idi Amin agamba nti yabakola ki, yabasasula. Naye nsaba ya leero ate Museveni abakoseza ng'ekyokulwanyisa. Waliwo ekitabo kya Samuel Lwanga Lunyago, Professor Makerere ayogera n'ayogera ku kitabo kyewa omutwe oba kyeyatuwa topic n'akiyita Uganda an Indian Colony. Bwe twogera ku bintu bino twogera kati kulwana okwejja ate mu bufuzi bw'amatwale wansi w'abayindi, nti baddayo ate ne batufugaza. Kebera ku economy ya Uganda baani boyita badon abakuta economy waggulu, ogenda kusangayo bayindi basudiiro baani twala tugende. So kakati yes we are on political asylum, but yes we are on economic asylum. Tosobola kusigala Uganda ku mbeera abasajja bano gye bafugazaamu ate ne beerimbika mu kubeera nti no bo be bana investments ezo ngate bamuhoozi bali bafuse puppets of Muhoozi and Museveni and other entities, okuba nti no gwolaba Sudiru Parelia olowooza ye Sudiru, kumbe emaali yandibaddeyo omwana munansi wa Uganda. Abanansi ba Uganda millions meka ziri mu linnya limu erya Museveni, naye nga erya Museveni togenda diraba erinnya eryo ogenda kulabawo Sudiru. Kale kati akatogo ako ffe tugamba nti no kalina okuggwawo, bino ebigambo tulina okubyogera, kubanga bano abantu tebali naffe era togenda balaba ku struggle, togenda balaba nga bali mu nuupu be bavujjirira dictator okutulugunya bannansi. Kale nze ngamba nti ekiseera kituuse, kyatuuka dda ne batulemesa, okitegedde kati tulina chance ekomawo another time okulaba nka this new Uganda is not just a dream, it's something we can touch and go back home and own those properties and own those services and shape the Uganda we want for both us and our children. Wembadde nziza nze n'omwana oyo Davis Kisitu jangu okubalaga nti nno eno struggle wenjogera ennyo ne ku mikutu gyange njogera ku bazadde bange. Tetwagala ate ono omwana asikire maziga, njagala ensi ng'ekyuse abeere nga ate takyali mu ki, takyali mu trauma, takyali mu gundi lamentations. Singa We choosing action, we choosing the book of Acts okulaba nti nno abaana baffe tebagenda I mean tubiraba na wano nga genocides ezaaliwo ez'okunafuya abandiginiasi bawano tujjukira abaana be batta. Kale kino kintu kyekiri just about us, kirine ku baana baffe. Onfuna bulungi n'olwana okubeera nti no reunitinga ne family no reunitinga nayo
omwana myezi gimibale nga takyayogera ki Luganda. Tojja muzaawo ko toyina chance nnyo muzza waka kubanga tojyayo. Lwaki oyo atufufugaza atutta atulemesa embeera atuwaŋŋangusa lwaki si yavaawo ffe ne tujja mu nsi yaffe after all si muna Uganda. Agaddewo China kibuuza. Kale n'olwekyo n'ensonga zino ate tujjukira tutunulire ka struggle ziri repeated na wano n'ebigenda mu maaso tubadde tutunulira nga tuli disconnected somehow nga tulinga ga struggle ya Uganda eri just ko an island dayenze nkutira bana Uganda okuba nti nno tugula matuga ffe n'amaaso nokozesa emikutu gyaffe bulungi buli alina Facebook account, TikTok, simanya Instagram, YouTube, personal YouTube bambi gikozese okubunyisa amawulire gano ba blogger bakoze omulimu guno naye bali banonda ku kifo kya mawulire dagamba nti bannange penna tuli banna mawulire buli omu ayinayo Facebook account ogiteeka koki. That's my message. Another message kwe kulinatinga parallels oba similarities nti kiki kiri e Gaza Palestine n'abalwanirira nsi yaffe ensi yaabwe. Omwami oyo yakola documentary ya No Other Land njasinga woowulira nti no other land no other Uganda n'embeera nga yandiratinga naye bamutta documentary yani oyo ng'alwanirira naye kiri e Gaza batta baana. Israeli ekisa abaana b'abantu onfuna bulungi okufaananako ng'ekyali e Rwanda okufaananako ng'ekiri e Congo abaana n'abakyala bakoseddwa. So kakati gwe tosobola kubeera eyo n'ogamba nti oli mukyala n'otandika okwemulisa akaviiri yawe kanyumye ng'ate waliwo omwana mukyala munno oba omwana we nga tebalidde kyaggulo. So kakati abakyala yonna gye muli mwebale tulina omukisa wano by the way tulina omukisa nga mpunzika tulina omukisa wano nti no Toronto Canada chapter yakulemberwamu abakyala njagala kuwa abakyala bano ekitiibwa Brenda Nakato mutu inspiringa nnyo Senga Joyce mutu inspiringa nnyo Doreen Kajumba n'abakyala abalala sijja kumenya amannya gamalayo abangi bali anonymous ne mutu inspiringa nnyo ne mutusomooza. So abasajja abali eyo leero tugende ku ani asinga okumulisa nakyemalira era ani akusinza okulwanyisa Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tetujja kusooka wano naku olwaleero bini talinayo kibuuzo leero ebigambo byalase. Njaga kubuuza mwami Kakalaamu owa the answer channel mbadde nsaba ekibuuzo kino kigende ewuwo kikiikirire abalala obaddiremu. Tulaba nnyo nti muva e Uganda nga muli bannamawulire era embeera emu ebajja e Uganda butafuna bwenkanya eri obuntu bwammwe oba humanity yammwe oba nga munaasi kyeyandifunye kisobola okujjawo oli naye kirabanga ku bannayuganda ku regimu gye ntandisa okutegeereramu oba okutegeera nti omuntu ajjeebwetu bannayuganda batono nnyo bannamawulire abava e Uganda ne bakola ku media z'ebweru. So nga muva ebweru nga muli professional abaana babegomba asoma ku mukati akwegomba asoma ku diamond akwesaawa eno yonna bakwegomba naye bannamawulire bwe mujja e Bulaaya temukola ku media zeno mujja muli bakibogwe bwemuba mutuuka eno nga muli bakibogwe. Lwaki bannamawulire temufunayo obudde obubuusa bannamawulire abali e Uganda nti ekyamazima muli bannamawulire eyo naye ensi mwe mukyali wansi muweereza kyalo temuweereza nsi kozi nti omuntu ng'olina passion ng'okoze mu mawulire emyaka 5 oba ofunye experience nti bw'ogenda ku media endala ogisaba omulimu bagamba nalina experience mu kino. Ne bannamawulire abava e Uganda mugenda mu America, UK, Canada bwe mutuuka eno nga Kakalaamu kati yalina omukutu gwo gwa YouTube tiasobola okusigala nga wa information naye abatalina mukutu gwa YouTube tulaba mufa bufi mutubuuza mmwe kati abaasomako bwe mutuuka eno
society yayo oba TV zaayo terina bannamawulire nga mmwe teri katale ka bannamawulire oba bimusome Uganda government byateekateeka mbamawulire bifu muli bakibogwe n'ekibuuzo ekyo sometimes kigenda nekifuuka personal nekinyingira olw'ebyo ebintu bye tuyitamu ng'abantu. Nze nja kuwa personal experience yange nti sometimes abantu abasinga tebeeyongerayo na bintu ebyo balina kukola olwa trauma gye baba bayitamu oba olyawo. Wenzija wano ffena tukkiriza nti bw'otuuka wano abantu abasinga bakubuuza batera nnyo okubuuza ki kye wali okola e Uganda oba mu nsi yo n'obabuulira right. Nange nabafunako abamu ku abo bakola ki abambuuza ki kye wali okola nali nkola ku radio bla 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 ne YouTube something like that. So baali willing okumpa okola mbampe network esobola okunteekamu ekyo kyenjagala. By problem gye nalina nganze passion y'okukola ku traditional media eza bulijjo yali yaggwawo. Okitegedde nti natuuka time nendaba nga okwekozesa nga nze nga ndi ku byange kimpa autonomy y'amaanyi nnyo okusinga okunkozesa ku media eza bulijjo. Yensonga ki saakontinuinga na kugenda ku media houses awa. Mukulu Kakalaamu webali eddala kati onnyonnyodde gwe kyotayagala naye ku percentage y'abannamawulire abavudde e Uganda olowooza ng'ovudde ku passion ku gundi kiki kubanga omuvuzi wa Uganda owa trailer wajja wano ajja ne driving license ye n'agisoma n'akutunula nga n'afuna ssente. Tumanyi bannamawulire wano omuntu aba afuna ssente ezaddala kati tetwogera ku gwe kiki olowooza ekiremesa bannayuganda nga kiri general bannayuganda nga bannamawulire abavudde e Uganda waliwo balooya bavudde e Uganda batajja okubeera balooya kiki kubanga kijja kuyamba ku bw'okitubuulira kiyambako ne munnamawulire ali e Uganda. Anti kyenkugambye ndi mu kukozesa personal experience yange okukola n'abantu abalala ab'enjawulo nti abantu bw'otuukira mu bantu ab'enjawulo bakugezako kushapinga ki ky'osobola okukola. Okiwulira taata nti nga tuvudde ne ku kyokugamba obugambi nti kino ye passion yange gyenjagala n'olulimi lwennyini lwawukana nti otuuka wano nga kituufu oluzungu lwoyogera lutuufu nga ffe tulutegeera lubaddemu emyaka almost 2+ naye nga ntuuka wano nga n'ekintu bagenda kinsomesa busomeso sikyusa. Ngenda kuwa example nze Gerard bakimpitidde emyaka almost 25 years plus. Gerard as in Gerard bwe natuuka wano nga baagala ndiyite Gerald. Kati bwe nagezaako okwogera ekigambo Gerard nga bagamba can you spell it, you can imagine. So omuntu w'otandikira ne ku kigambo erinnya lyo nga bakugamba oli spelling owopampagaliko otyogere ku video y'omusajja nti nze ate mumpe njogere banaabitegeera. Okitegeera luba lutuufu lwe twogera naye kijja kyetaagisaamu obudde singa nali nkyagadde nnyo nga nkyagala kozi waliwo abantu bafubutuka ki from nowhere nawe bogamba abalooya baddeyo ne basoma ne bakimakinga nti akyagadde. Woba okyagadde osobola okufuna community ezo nnyini ezigwamu eyo layini n'okimakinga. Kati simanyi lwaki abala tebakigendamu naye bwe baba bakyagala era basobola okukinoonya ne bakifuna lazima wano kisoboka kasita ogwa mu community ekola ekyo kyoyagala. Under representation gye tulaba mu communities zaffe eri due to systematic racism. Role of the media buyimu sensi in growth and development nene nnyo nga bw'okiwulira naye mu nsi zino ze tulimu space ntono nnyo ezaba BIPOC, black, indigenous, people of color. Nti waliwo biasness esookerako nga ovudde nti oli trained kuva e Uganda nojja noleeta experience yo nozireeta ku mmeeza kati ekisooka okukuba omuntu nga muganda wange Kakalaamu kati
Kakalaamu the answer wali nenyinza okuwaayo omuntu nga gwogamba nti a veteran in the media gwogamba nti aluddemu era nga ngobanga tugamba nti oba employment yandibadde based on seniority abadde ayitawo naye waliwo awo kye bayita systematic racism ejjawo ne mu enrollment nababeera nga batunuulira education gye wafuna ng'olina osooka ogikyusa etuuka n'equivalence ya wano ebiwandiiko by'olina oba olina masters ng'olina ogikyusa tulabe obuzito bwayo bwenkana butya mu Canada. Kakati oyitawo ku kaguwaako n'otandika okubeera nga yes kale kati ffenna tuli ba degree translation zimaze okukolebwa ku pano kalayo nesooka ekkuba n'obeera nga okola ki n'obeera nga bakugyemu. Ekyokulabirako bwe tuba tutunuulira ba refugees ne ba diaspora majorly Kakalaamu agwa mugundi mu category ya refugees abakajja newcomers, right? Bw'oba olaba nti nno Muganda agamba nti nno olaba egobe w'ekiwempe naate ogwediba. So tunuulire bwe tuba tetukiraba nnyo Canada wano tukirabe mu press conferences zibaddewo mu America. Trump engeri gy'ayisaamu abaddugavu abamubuuza ebibuuzo ofuna bulungi. Kati Trump amaliriza akoze standards nti media house eno bwekuemployinga ogenda kukola story ku high profile person nga Trump oba wonaatuukawo agenda kukulaba nga toli wathe olwakalayo olweyo gye wasomera n'omaliriza nga oyina media house eno emaliriza egenda kutwala omuntu yesse mu accent oba mu lulimi oba mu educational background oba mu geographical gundi belonging nti ava mu Russia ava mu Ukraine ava mu Europe n'amaliza nga akuliddeko omulimu naye nga ate message ne mukola story oyinza okubeera nga oli more skilled oba nga oli talented in storytelling than even that person. So ekyo kimaliriza nga kibuutikira nekinafiya kisooka kunafiya abo boyinza okugamba nti nebagondidde wano naye nga ate balina origins of Africa oba Caribbean. Nekirumba abanyukama nekikosa ne banyukama nga Muganda waffe Kakalaamu bate mbuuza nga kimbo by'omutwe kozi wembeera mu community sanga abantu bangi abali bakola emirimu e Uganda nga yali dokita najja ne bakyusa embabula ne bakyusa ne mugagenda osome oba dokita genda oyongereko kana akantu bwe kati odde osome sanga oli ajja avuga trailer najja nayongerako emyezi gyenga 6 naddawo n'asoma. Kati ekyo mbadde neebuuza ku bannamawulire nga tetunafunayo ku bannamawulire kuba kwenda abannamawulire mu nsi yonna abafudde ewaffe begomba tuli mu kyalo betwatugomba wa ekyo bisanga n'omusanga Munnayuganda ng'agenze Kenya akoze ku radio ze Kenya batono kyagenze Rwanda agenze Tanzania asikusa agenze Congo akola South Africa batono nga tubuuza education y'abamawulire ne batuba tukiradde ne Canada Bungereza America biki tukijjewo tukitole ku mawanga gabiriraanyi nti Abannayuganda ng'ogamba nti ng'Omunnayuganda bamugye ku TV ye Uganda ebadde nnene bamutego ya South Africa fulito omuli abannamawulire b'e Uganda tewaliwo ngeri yonna gye muyinza kuba international. Kakati nze ndowooza abadde clear ekibuuzo kyange bwe kibadde tekibadde kya leero kibadde munze nga muza kiki noonyayo empaje luwaga byagala okubuuliza kubanga process education what you are engeri gy'ofaananamu engeri gy'oyogeramu byonna biri considered. Nze najja ndi musomesa nakinku kubanga nasomesa nze emitendera gyonna naye nkuwanga example naye nagenda okutuuka wano because of my accent ne baŋŋamba ogenda kuddayo mu educational system twagala kusoma degree na myaka 2 ne ŋŋamba 2 jjukira gy'ovudde abaana baleseeyo
n'ebirala I couldn't bakugambye olete ogende equating education yo bakugambye tosobola kwatula bulungi ebigambo nga mwami situ bwakunyonnyodde oba Gerard nga bwagambye baga Gerald kwegamba ebintu bingi nnyo abajja wano nga abajje mu America ebungereza luddawa nga bali mu element ya politics nga bali mu element eyo nti babeera hoti nnyo naye abamu ndowooza tumanye tutuuka oddamu okulaba ku mikutu gyabwe nga kigamba kimu abakyala ng'onowaseeno ensonga ekyuka kibakyusa leke batunyonyola nga tebakyatambuza meseji ya nkyukakyuka ndowooza kisinziira ku buli omu endowooza ye yes their intentions their aim project objectivity yaabwe subjectivity yaabwe njawulo buli omu ayawukana yes n'ebibuuzo nga bitabusiiki kuba wali banawulira abali eyo nga yegomba okukolerako eno wakolako lisaaki yonna nti namawulire alina kusoma ebbanga bweriti era alina kutwala koosi eyo kuba obu waliwo omuntu ali eyo ng'ayagala kusoma ebyamawulire ng'ayagala amanye ekintu ekyo nti wano kiri kitya kati kuwatwalako obudde nga bwe yaliko munnamawulire n'okolako lisaaki ku kintu ekyo ekituufu kyo kiri nti nja kubeera wamazima mbabuulira amazima nti saatwala budde kyenali ntutte nnyo obudde waliwo ekitongole ekitwala bannamawulire abasaka amawulire g'ebyentalo aga politics kiri awo ndowooza ku spadina something kitandikwa najje something so we nali nsinze okufokasinga ennyo nakiinanga n'akajja actually nga njagala ngendewo ngambe bano biki bye bakola era ze bayinza kunnyamba batya kusigala nga ndi ku ekyo nga ndi mu kwezuula naye ekituufu nga bwe bagambye nga ntandika nti nze traditional media eza radio biki ebyo tosobola kunkakasa nti zisobola okumpa kye neetaaga ebyaddala no offense no ki naye just njagala kubeera nze nkole ekyange then nga bwe nkola ebirala kati ekyo oba bitwala bbanga ki of course omuntu waba asobola wano information is like osobola accessing information that you weetaaga asobola genda kugona searching oba ChatGPT something like that naye nze saatwala kuba nali saagala continuinga nakyo ni mazima wano nze amanyiwa wenkoma essaawa zange nze njagala nze amanyiwa we ngenda okusala nze amanyi kye ngenda okuwa ani atayagala eryo ddembe dani omuntu okugamba nti kukola wano ate kati ako kawanvu nnyo n'okola ekintu kya ssaawa ate ne bakusaliramu eddakiika 2 oba 3 kitegeeza obudde bwonna bwamaze bwa bwereere ekitegeeza so mu mbeera bwetyo ayagala okukontinuinga n'ekyo wano waliwo omuwala benteolaba abalina radio right abanayuganda baki abalina radio eri wano mu kitundu kino so abo balabika be batuufu bo okubeera nga bababuuza kuba bakikola simanyi we bakifunamu bati bo we bakifuna nalabako nebyo ni black by supported by the government by supported we Africans tetudiringa nnyo mu bintu bya research tuli believing nnyo mu bigambo ebifulumye mu kamwa k'omuntu nanga okukola research then wanajja kukyetaaga ajja kukola research alimba atleast oli ajje ng'amanyi nti wadde ndi munnamawulire naye nina okusooka okunoonyereza ku kingenda okukola kino okusinga okuva mu kigambo ya kituufu nga kyoyogedde kituufu wekolera due diligence nga gwe kubanga oyagala okwongezayo career yo some people tebaba kubanga oli atuuka nagamba kyo kyali ntambulizaako okufunirako sasula bills zange kati kankwate career endala osobola ogitandika meeting ekibuuzo ekisembayo mwami Seguya
nekibuuzo kigenda WhatsApp. So bampadde kyango bibuuza nawe kaba bibuuza ya Kakalaamu. answer Mu Uganda empya gye tugenda okutuuka mu 2026. Yesebo. Oyina ekirowoozo okudda ku mpewo z'amayengo g'ebyempuliziganya nga tuzze e Kampala oba TV ne radio wabikooyo yagala bakuwe ministry eya information. Kakati bayira oyogedde ekintu ekirungi. Oba olina okukakasa ennyo okudda ku radio bayira oba TV. Naye ekintu kye nsobola okuwuliriza as long as oyogedde ekintu ekiri ku digital nga kiri digital media and e-commerce ntuula nenkuwuliriza era netumanya nti awo at least tuli ku mulamwa ffenna. Naye ekintu ekyo kuba obulango nga sponsor wa miliyoni 4 gwe ne bakuwaako ze baagala kikyannemye otegeera sijja kulimba. So ebibanga bya digital nga mukama wange anakwasa ebya digital nja kuyookaminga naye ekyo kijja sooka kimala sooka kwezimbamu nnyo bbanga ddene okunkomyawo njo ge mazima. Nange nakinjala okumaliriza nako Nange nsaba okuba omulanga guno nti ensangi zino waliwo okukyusa passion to become professional. Ekyo kiwenyumirizaamu kyoyagala ennyo okufuuka omulimu ogukuweereza. Nze bwe nzija wano nze najja nga ndi musomesa wa fine art. Ayigiriza okusiiga abaana mu secondary schools nasomesaako Uganda ne South Sudan. Naye gye bujje emyaka 5 gye maze wano waliwo kye bayita reinventing. I'm reinventing myself to become one person you can call a media guy oba tompise journalist. Oba oyinza okugamba nti omuntu ayagala ebintu bya media oba okuweereza information. sharing. Ali information nga yankyukakyuka. Si ya entertainment si ya ki yankyukakyuka. Ofuna bulungi kakati. Nsaba nga tulina omulimu ogw'okukyusa passion okubeera profession. Tulwanyise nnyo tubeere passionate about changing Uganda to become a new Uganda. Kutufuukira ogumu ku mulimu. Yes, teguwasasuza nnyo nja ku ekito kyogeddeeko nti tegusasuza kimala. Naye gugenda kutuliwadinga ate kinene nnyo ekigenda n'okugabanwako abaana baffe ne bazzukulu. Gujja tusasuza in a long run. Kubanga media is an army in its own. Lwaki njogera ebigambo ebyo nti mbyogera mu biseera nga mbakanya office ya media nga mpunzika nempewa omulimu okuleeta bannamawulire aba mainstream media y'ekitundu kino y'ensi eno gye bayita Canada, Toronto Star, CBC, CTV, mention that media global media, global TV. Guess what? Nobalinda ku panel, nobalinda ku press conference, notabalaba. Kyekimu ku research oli kyagedde research wanga bade practical nga I take action and I want results. Unfortunately no sanganga era olina kulabawo Kakalaamu the answer ne Mr Bean nembera ne recommendation egamba nti bannange yes nga Kakalaamu abadde honest n'agamba nti ze naveeri nga bannange nabikoowa kulwa Uganda empya bannayuganda bannaffe abakooye nsaba okubazzaamu amaanyi omulimu guno gwa volunteer tegukola ki tegusasuza in the short run naye temugukoowa kubanga kugenda tusasuza in the long run.
akuume anna mwebikomenkereza nga giwunye. Bye. Thank you very much. The Answer Channel, a solution to every situation.